obikoze wekoze ebintu lwasa talina kyotakoze obulako kimu kweteka mu keesi tuleeta amabugo wega nawe ozukuke aha jolingi restaurant ndu bakireka lwasa wumula mirembe tewali agenda kunenya tewali kyotakoze jolingi restaurant ndu bakireka erimu bireke kyagala kuba era kyemanyi bakadama abamu bazisonze naye nze munnange ninze nfaale nja kucelebratinga amala tucelebrating abayo yagenda okutta maama wo olw'okuba muganda n'abaana be nze kasita naabo oyo omuwala ku Bukedde TV ng'anoonya abasajja ng'olona abasajja namanya nti tewadiba wakunkumuka tewadiba naye wakulukuta oba tolina kikulukuta munyuma yayisirabangako kalungi ke yali ekoze okujjako tuteerako fuulu oba tolina kimundamu netuteerako laavu mumase Bukedde newangaala bannaye Bukedde wangaala ejjo emyaka ginoonya abasajja okujjako nga bakwebasako embwa oba nga muzinga namago yakweyambululiramu naye oliko ekibi ekisikire laavu mumase obweddayo ejjo emyaka nogenda kubanoonya yafudde afe laavu mumase yafudde singa afa yabadde ki nalabyeko ku mawulire ayagala kufa tumusondere sente ze yampeereza akawunti nkuwa ebitaano ebigula obutwa kuba njagala ofe ate ffe n'Omulambo tetwagala gudde Uganda denezo toyogeddeemu bubi yakeera ku makya n'agamba agenda kutta Uganda ate nnyina ate omusajja gwe yazalamu abaana ate buli muganda ate n'abaki n'abaana be nze ndi muganda akomewanzite akuya mu mafiino omulanga mbwa musondera sente eya tiketi kankugambe ebbanga lyokola tosobola kwafodinga wano emu oyagala okomewo sirina nnyo kyakwogera ogamba nti onaagamira munaawe oli mulambo kati fe ogusisinkane laavu mase oyo yanaaza emirambo omulambo oguli mu nnyumba tombulira ekyo kidoli kya mwana nalabyeka vidiyo amannyo gamulinga kolasi katumuaza ka vidiyo ako njagala affe bulungi naye njagala enfa otulabiranga kapeesa tafanga anamusinkanako abaana nze munnange bw'onooba ofudde nze mpeereza akawunti nkuterekewo biyenje oyo atunulanga baganda oyo alinga ebyawongo naawe kitunula nze natugenda okulaba omuntu aliko enswera omuntu aliko neyita mama fiina muganda talina basobola kuyita bewaabwe yenankunda yani ye Masaka Nkunda kati ayite Nkunda abalala daba nemase yatuze nedda nze kyemmanyi ayagala baseera emabegako abadde ne Mr. Simanyi Mr. Facebook simanyi ani Mr. ki ng'agamba yabba kakadde ku musajja gwe balina ne Shiba bwe tebasozasoza abantu tibba wange Shiba yali amukwana kati nzoba namubaka million 10 can you imagine Shiba namuteka mu level y'oyo omusajja oyo gwe namulala oladakula fulufu kiwedde kitya omulamuzi amusalidde omusango abadde wakusiba emyaka 4 naye engeri gyabadde tasingibwanga ku musango mu kooti n'omusajja emyaka 3 oba okuliwa engasi gye bataddewo n'alagirwa nange kennyini okundiyirira nganza omuntu mpa ku ssente obutasukka myezi egi ate bazina n'alagirwa ogenda ku peegi ze kwe yanvumira okumala omwezi mulamba buli lunaku ng'ayogera ennyo lyange nga yeetonda it is the final channel nzize wano mbakyazizza njagala okwetonera omukyala Jennifer Fulufiga era atwaliddwa mwezi okumala omwezi era atwaliddwa mu she bamuzzaayo munda bagende banoonye ssente kuba option zibeera bbiri osalirwa emyaka 3 bamusalidde emyaka 3 oba okuliwa ssente zibasaze zalina okuwaayo maama we naagakaaba awo nendaba nga ayavula ne bamutwala bamulanze okumalira kooti obudde ebbanga lyeganidde omusanga ate namala n'agukkiriza awoza naawe wavuma nakankaka ate nakankaka era ensi yakuvunaana nnyo okuloopa nga naawe gwe wakulembera endowooza mwina bwe balimba nani nkuvumyeko oba nkuvumemu naawe ogende mu kooti nvumaamu nkutwale mu nsobola okuvuma nga matama gokubaganya kati nsobola okuwa nze nkwokerawo nze kubagana mpola nja kutwala mu kooti anti nkwokya kati nze nnoba mpita mmere
Tovumangako naye ndabo oyagala kutangira mwenna mugaba avumanya nali nkuvumyeko njagala buli ajoboja jecho nali nabaga mu bijeyo nze wemba nyombe ne bajjo levo yange tuleke bonye bane kusasa fa tulina ebyaffe no mulamuza kimulaze na kimugamba mulamuza badde muzade namubulira nomubulirira namugamba leero full figure akwese mu court chance joyina nti batojanga ko mu court singibanga musango naye singa onodda mu Cephco singa onodda mu court kuba kati omaze okuyingira muri code of books ez'abantu abasingiddwa ki emisango era singa onodda mu court togenda kuba na chance ndala yonna ekusabya ku misango ki oba ku bibonerezo ekyo ku full figure ajja n'akwawabira wali omuntu nga tajja kukwawabira ate pingana za step oli mwana muto kosa bunyi social media waliyo life endala eyawukana ku social media walokede kwanya nogirowozaako n'agamba nyina wa Cephco nti oganye okubulirira omwana naye nsejja kola ki anti nyina naye wali wamulopa nyina bamusabye era gwamusinga era yaliwa yatya okusaavinga emyezi 6 eruzira n'aliwa kata family bweri family wasalawo jikaza nze discipline nga bwensalawo mbasazeewo ate bwe nsimbula mba nsimbudde anti nze ndi muzibu sirisi watisi onerabidde mu kalunga nyambadde yero nayambula red ne nyambala yero nabazoganya ogwo wakabye dda amazima ge gwate nkabaki mwina mistake gye mwogera oba arrogance gwe mwogeza President Museveni nakaba naye emyaka 3 nina emyaka 36 Bobi Wine akamala naye asa emyaka 36 mwesatu nali kuki sagala yogeze nga arrogance n'obusirusiru Donvuma jene nsobola ate nokukuba nsobola tolanga ne mukuvuma ate nokukuba nsobola nze nalaite kuba singo nyiriza tompita ba Cephco kukuba ebibuzo byembuuza bikulumye nnyo tebinnumye nze njagala okugamba ekigambo kimu mugamba Museveni okabye nakamala ne muzeeyo emyaka 3 yawula ku myaka 36 ginaliwo ntya nze nali wakabi kuva dda jasiwa nabatalayo obufaananyi bwange wali wakabi nga nali wakabi mumiza okukoza nti social media yenkoze media teyali nawo nga nesimu zakajjanga ffe tulina bumotolola obanga okukuba ekifaananyi ku motolola era n'onyuma naye nga katukozesa firuta era ne tugaano nyuma mulimu firuta naye kwona ogusajja ogumwatija gwe yakuteeka vidiyo nga kutunulanga ebigaji ffe tubeera mu simu oba kamera tunuleta omwana akwana tekino naye nosigala ng'onyuma nemababala kweteekamu filters ne beekola ebyabalungi nze onkwata ntana mmere yange nenkulaga nti yenze tokyewuunya mwamala nkwebyula nononya filter nononya iPhone nojazika ku bantu fatuzina tetuzikwasa na zikwatisa nange yange iPhone sijiteeka mu kamera njiteeka mu nsawo mukazi yagikusaba olyawo binika bimu osobola abalongo okirabe lwa iPhone naye wakitompenyi ngamba nkugulire wemba nze nkuzaala abaana bange bagenda kuwummula kuzannya game bazanyira ku iPhone nga ngulira gwe ama gye nsebo olota sebo bulungi sebo oyo ye mukulu wa genero abantu batuwa ebitibwa wale kulaba omukulu wa genero mu kamera kulina bamutajajjake alina buzibu tamanyi bamukwate bamukola ki babiki abantu bagenda kateeka ku social media olufiganga mukulu wa mubuuzaako no problem abo bantu baffe betuwangala nabo tubaagala ate ffe tubenyumirizamu tubaagala anti okuwangala omusajja aga nti okuwangala kuno kukulabisa ebintu ate obukadde magezi tagamba kyamukadde abantu abo ffe tubawa ekitiibwa bakuze mukama abawadde omukisa kizibu okuwangala n'obulamu kakati omuntu ng'oyo omuwa respect n'omuleka ajja nakubuzaako muddemu just as simple as atyakwagalako talina bingi byayagala 200 kunywa walagi 10,000 13 obulamu bwe bwakati ye bwakwagalako kinu naye bakuwa ebitiibwa era wasigalayo ewaffe wansi anti kati omuntu yenna abaali malala tolira omuntu yenna olina okubalansinga society tolina kwefuula nnyo kyotali era problem ya Cephco yadduka nnyo emisinde neyefuula kyatali
omanyika TikTok kyekakola genero. TikTok gaza. Obeeraawo ng'ojjudde embalabezo bulungi. Gaza. Wojjula embalabezo n'oteekayo bwoti n'ogenda mu firuta. N'onyirira. Kati bw'onyirira. Takyagaza linga. Bamugaza linga. Bw'onyirira bwoti. Sooka olindeko. Ani ono? Anti mulema. Temukimanyi nti mulema. Atavuze ku mmotoka empya. Ayagala tusooke okufumintiriza obukakamu n'okumanya omuntu. Ensi gye tulimu obulamu bwe tulimu butono nnyo bwe buti. Bwa nnyaanya. Tubeerako akaseera katono nnyo nnyo. Naye tululunkanira ebintu bingi nnyo nnyo ate be tuleka ku nsi. Osobola okulaba waka musobola okufumba omumbo gw'emmere bwe guti. Tululunkanira ebintu bingi nnyo. Bingi nnyo. Ate ne tubirekawo. Ne tubireka ku nsi. Osobola okulaba omuntu yekka ng'ayina kati nze wange nina engoye essuka oba ebisenge bimeka naye ng'osobola okwambala era olugoye lumu. Kazibere peya za ngatto. Naye oba olina peya 5 era oyambala emu. Tosobola kwambala ngatto peya 4 mulundi gumu abantu bakakasenga bw'olina ki? Ng'engatto. Nga bw'olina engatto. So mu byonna bw'otandika okufumintiriza osobola okumanya nti ebitwemazaamu omulamuzi abadde agamba Cephco amugambye walowooza ku bulamu obulala obutali bwa app eyo. TikTok, Snapchat endala. Abantu abasinga bakuta TikTok ne Facebook bagifudde kooti. Bw'ayagala okufuma omuntu ng'ajjayo essimu ye ng'asabula. Ayagala okulya emmere, okwoza emisango, bange yankyaye, nze simwagala, talabirira baana, takola bw'ati. Waliyo next day, next life, another life. Ensi n'ogigamba ki nga biri ebintu byagenda ku social media byatambula. Nze ndabanya abakazi bangi bavuma babbaaba okutamalaako tanakyatuwa. Enkera ne muddingana n'omusajja. Kibeera kyakwebeko ku kino ekiwa kina magwatala. Kino ekina gabeera agalinga ebikookooma. Kiraavu Mase. Siyo yafudde. Afe. Laavu Mase yafudde. Singa afa ne tukona. Yabadde ki? Nalabyeko ku mawulire. Ayagala kufa tumusondere ssente ze yampereza akawunti nkuwa 5 ebigula obutwa. Kuba njagala ofe. Ate ffe n'Omulambo tetwagala gudde Uganda. Genero toyogedde mu bubi. Yakeera ku makya n'agamba agenda kutta Uganda tennyina. Ate omusajja gwe yazalamu abaana. Ate buli Muganda. Ate n'abaki n'abaana be. Nze ndi Muganda. Komewanzite. Ate kati baki? Akula mama fino mulanga mbwa musondere sente ya tiketi. Kankugambe ebbanga lyokola tosobola ku affordinga wano emu. Wabayo yagala okomewo. Sirina nnyo kyakwogera. Ogamba nti onaaza mirambo naawe oli Mulambo. Kati fogusisinkane. Laavu Mase yo yanaazo emirambo. Omulambo oguli mu nnyumba. Nze tombulira ekyo kidoli kya mwana. Nalabye ka video. Amannyo gamulinga chorus. Kati mwagaza. Mpereza ka video yako. Njagala affe bulungi naye njagala enfa otulabiranga Kapeesa. Kapeesa tafanga. Anamusinkana abaana. Nze munnange bw'onooba ofudde. Nze mpeereza akawunti nkuterekewo. Akateebiko biyenje oyo. Atunulanga ekyo. Yavuma Abaganda. Oyo alinga ebyawongo. Naawe kitunula. Nze natudde okulaba omuntu aliko enswera. Omuntu aliko n'enswera ayita Mama Fiina. Mama Fiina Muganda. Talina basobola kuyita bewaabwe. Yenna nkunda yani? Ye Masaka nkunda. Kati ayita bankunda abalala. Daba. Ne Masa yatuze ko nedda nze kyemmanyi ayagala bafeera. Emabega kawa bale ne Mr. Simanyi Mr. Facebook simanyi ani Mr. ki ng'agamba yabba kakadde ku musajja gwe balina ne Shiba. Bwe tebasozasoza abantu. Tibba wange Shiba ali amukwana kati nzoba namubaka milioni 10. Can you imagine Shiba nemmuteeka mu levo y'oyo omusajja oyo gwe nalabanga atunulanga ebinyinyi. Shiba nemugata ne Kiraavu Mase musimanyi biki. N'okusajja guzonto agwani wadda sinnabitegeera mu wabanoonya. Kati ng'oŋŋamba katono omwana aliko ekikolimo ekyensibo. Kino ekibonobono ate tannaba nakimugamba nanvuma neŋŋano mu obudde kubanga ngamanyi nti ayagala content. Nakati kyemmanyi ayagala era content asonda ssente. Omuntu abadde abeera mu nnyumba n'akuba amazina ate yatandise ddi okwoza Omulambo. Nze nasooka ne mulanga alira mu kiwujjo ekintu wekiti ng'aliramu emmere waaya. Gwe gwennyini gulinga ebyawongo. Gwe gwennyini guzoliga. Gwafana dda. Abakumanyamanya abayagala ssente asooka atunda essimu nga tanaba kwetta. Kubanga anatulaga ati Omulambo asooka atunda essimu. Yo waaki tatulaga ku Mulambo ng'agwoza. Kuba abasebodde okukaaba
kiri mu content kimanyira abantu kyagala kuba era kimanyi bakadama abamu bazisonze naye nze munnange ninze nfaale nja kucelebratinga amale tu celebrating abayo yagenda okutta maama wo olw'okuba muganda n'abaana be nze kasa n'abo oyo omuwala ku Bukedde TV ng'anoonya abasajja ng'olona abasajja namanya nti tewadiba wakunkumuka tewadiba naye wakulukuta oba tolina kikulukuto munyuma yayisirabangako kalungi ke yali ekoze okujjako tuteerako fuulu oba tolina kimundamu netuteerako laavu mumase Bukedde newangaala bannaye Bukedde wangaala egyo emyaka ginoonya abasajja okujjako nga bakwebasaako embwa obanga muzinga namago yakweyambululiramu naye oliko ekibi ekisikire laavu mumase obweddayo egyo emyaka nogenda kubanoonya ate yali muwala mutono nga mulungi bweba wasobola okugenda okunoonya nga wadiba ofaanana otyo bannange wali wadiba oliko ekikuwa kati bwadda tagenda na kubanoonya agenda kubakwata oliko ekibi ekisikire oliko ekikuwa olaba luli mumaaso wali kalungi wagenda kubanoonya naye kati olidde kyakiwa Abawarabu wenna otumbidde olinga entumbi olinga omulambo ogufudde amazzi ogwonodde ogenda kudda kubakwata omulambo ogufudde ki ogufudde ennyanja olidde omulambo ogufudde amazzi anti yennyanja gomanye omulambo gwennyanja tiguba guzimbe tokyanga kiringa entumbi kiridde kyakiwa Abawarabu kyonna amatama negayiika alinga naye alabika anoonya content masa alabye nga abantu badde bamukyawa n'akomawo mu abantu bamukyawa anoonya sympathy vote abantu bamukyawa nga ne wakola ebintu betafunako likes wadde 5 kati ye kuba nalabanono omukazi ng'agamba bankubidde entebe simanyi bankutte bonna nga banoonya sympathy vote naye ngo neesigamye nnyo nga nkwagaza kigwe siggwawunya obulungi bafumye osigitegeera weekuba ki katanyenje olofiga kureemo oba weyerusa ojja kumati akatebeko kali wali naye oli eno onesigamye ina katanyenje sina pasi mukunyako weyange neiyo ndabikana n'abakayayana simanyi kusembeza nkwagaza kikasirani oyo tunulanga obutwa bwemmese tulese wenda ngamba nero yawula entebe naye nga ndaba gyengenda gyojja kozironna jojja alabika ndaza kaya namonojja abasajja abatalina maanyi abajjanjaba abo ye waki tosindikayo mukwano gwo oli babadde bagamba muganda waffe alina obulwadde katusooka tumuwanye muganda waffe alina obulwadde katusooka tumuwanye ensi yekoze ebintu naye Lwasa wekoze ebintu kyonoonyanza sikimanyi biva organic oba Lwasa bakola bbata muganda waffe alina obulwadde omugaga wa fulufiga alina obulwadde naye obulwadde ki manyi lavulosoni wekapukoolo nsiriye muluma lwaki takuwasa nakwewasiza tusobola nofunayo emmotoka naye Lwasa womula tewali agenda kunenya byokoze obikoze wekoze ebintu Lwasa talina kyotakoze obulako kimu kweteka mu keesi tuleeta amabugo weganawe ozuukuke gyoli grosolanda ndibakireka Lwasa womula mirembe tewali agenda kunenya tewali kyotakoze esangibwa mu maaso ga shere kireka gendawo tegekawo wedding meetings tegekawo birthday parties genda okiringirewo omuyimbi osobola oteekawo listeners party kirekawo maaso ga shere olaba kibi nnyo okuteeka abaana ku mitimbagano otukola ekiseera n'ogamba taata wange esooka oleke wabulidde Lwasa aba yeebase n'abula kayiza obaakooye kati omwana n'amanya nti netagayo round endalezi si bwe bagamba nti ate n'agenda ewa driver kati ye Lwasa abalowooza omuwala afuuse omwana afuuka ekiro n'agenda Lwasa oba okooye Lwasa watogera kyobanja eggwanga ne bakikuwa n'owumula musajja ayogedde ebigambo Lwasa ne tuli musonyiwa yagambye omuwala abula musezi nze amannyo kankubuulire ekibeerawo wakabira banga bakukyaye nga bakubbye kamubuulire ekibeerawo kyemanyi kiri kimu Lwasa rawundi esooka embaga teyabaddeyo
Lwasa ezo stanti aina Lwasa batalina mubanja aina gwe yatikudde amubalayo mu style nze sewa nkomba getwala ngano simanyi biki ebintu mu kubiraba Lwasa nga ye Lwasa muzanyi waki wa ddiiru muzanyi wa firimu awulako ko wandisa mu amalula oba mu ki ewa muhanje bamukomedi store oba ewa moti era owa moti babula bale mabwema kumuwandiika nze ennaku zino amoti abuzeemu sijja kugamba nti anti amoti abuze Lwasa waali atutte ebyamoti amoti wabula Lwasa abeerawo kakati Lwasa ayina gwawunzika gwamalayo bwendaba ebintu ebyo nga byabadde ate gwe bagamba mbu ennyanja ekikubulira ebifa mu nnyanja toyinza kumbulira ku Lwasa n'embuusabuusa akola ki ebintu ebyo nga bwe byabadde byaba tebigenda babijje mu dduuka ngera birina okudda mu dduuka kuba tebyabaddeko na bisibe oba bulekoni nga biraga biba mu wolosero bidda mu wolosero kati bo babijjayo ne bazannya emizannyo gyabyo ne giddayo okusinziira ne statement bwoziraba muganda waffe mulwadde tabijja kgenda bijja kgenda yawaayo 3 kubanga banyini beekubye yawaayo 3 mbateeka komerera kiwi kimu ennyumba kiwi kimu sebo waliwo kati tulabe eyo ennyumba kiwi kimu kakkano olina amaalo nja kubuulira ekituufu sinnagamba nti ontontegedde 3 aga kiwi kimu ate abala bagamba gakomerera ennyumba abala bagamba gaali gaggula bintu abala bagamba gakuteekateeka nawe oli agamba wagula amatooke ga miliyoni 3 baayo ku ttooke kati olaba nga kodi zaabwe zirina omuntu agatadde atisa amangu nga ffe abagezi waliwo something wrong waganye okukkiriza kale ffe tukkiriza Lwasa naye obulwadde biva oganiki yajja obusobola omuwala tabula rawundi esooka weggwa weebaka n'agenda kuzirawo ddi endala tewaliwo muwala abula oyo omuwala